olwokuba ne lumalako wiiki emu ne luzikira. Naye problem lwaki music waffe alwawo okuzikira ensonga sometimes aba so deep nga kikwetaagisa okutuula okuwuliriza ennyo okusobola okutegeera omuyimbi byayimbye n'okumanya vocals zaakubye oba notes oba benzi asobola music waffe asobola okulwawo for long time kuba bwe lukwata luba lukutte noliyimba nga tugeze okwepiica it is a vibe which abantu abasinga kye bagamba music mubi si music mubi just oba oliawo olulimi lwe bayimba lwe lubi music kintu kinene so it is a vibe ojja gikuba vibe onyumirwe enkeera okiveeko ekyo so Liam comeback yo abantu bakusubire package eti abantu bakoze album bakoze concert Sidik we atimbye abantu bangi batimbye ne concert so comeback yo ezetya tulina expectation ya concert for now oba album for now nedda si kyetunuulidde ngenda kugira njolizinga music singles mpola mpola then ne concert si kyentunuulidde saawa zino because yanga sinaba kubeera ready not musically mbu music simuyina nsobola kuba endongo weeri yes era nsobola naye nganze omuntu sinaba kubeera ready okukola concert so mu maaso eyo tomanya in time to come ndikola concert so akayimba akapya bakayise batya akayimba akapya bakayita nonda ogenda kusampolinga mu nonda oyo tumuwuliremu then wetukoma ofuna esimu 5 tulabe ekiddako ka start list ojja ne tuginyimiza twagala kunyigiriza nnyo muyimbi mirala atuwadde mindset ku nyimba empya enkadde zikwepiica n'ennyimba zagamba ezisigaddewo ekitegeera mu mbeera yonna so mpaka kayimba akapyako tulabe engeri ekitambulamu tukomewo tufune ku simu nga 5 tubajjeko engalo kayimba kapya twaline anina oni wano musajja wange naye mutegeera nangamba abakyala nabo abakulu nabo bakyala yagamba bugambi nti abakama bammwe so endongo egamba etalyamu endongo eri fiiti siina nnyo buzibu siinamu problems ofa gye naffe esinze just nti mbadde maze time nga si releasinga music ensonga ezimu ze nganze omuntu nga gwe omuntu kituufu ebinvugamu speedi kola kino nakino nakino gw'ota Mama Baba Entertainment waddawa actually even before Mama Baba I was signed on the record label Cloud Africa bali batambula babiri yes so Mama Baba yaja ku board already nali signed under label so ne tupata shipping ne Mama Baba Mama Baba ne bangetwagatako ne wrong land nabo manya abantu ebibaawo kituufu ne mwawukana so yo cloud nane ekyali ku awo kirungi wabanga oli katumbuto yasooka akyali ku bugadi kiba kyakabi so tunulira jane yaffe breakdown kyekireeta okuwumulamu era mu kuwumulamu omwo package oteeseteese otya kyolidde abawagizi bo ekindeetedde okuwumulamu mu music first of all as an artist I've always had dreams nina ebintu ebimu bye nali njagala okukola nganze omuntu naye the fact that nali nkyabeera mu ghetto nga sina busobozi bubyetuusaako so bwe nayimbamu nenfunamu kasente nengamba ebintu ebimu katandika obikwasaganya for example okusoma mbadde nga nsoma sound engineering luli nali sisobola kwefacilitatinga kusoma naye kati nsobola so time gyowa endongo egenderamuko I've had a project gyendi mu kupushinga Vivian Mimi project naye mbadde sobola kutandika competing ne my own brand mbate sindika kina ate muzeena ate eno so ngo naye oba olina okumuwa obudde afune ku platform kuba nayo is another source of income so Liam Voice gwomu ku bantu lockdown abayimba ensi nekkiriza negamba bano zino talent ze tulina talent yo omusajja oyo akwagala nnyo yangamba Liam Voice wajjanga muyita y'omu ku ba music selector gwe tulina wano yateekayo endongo wamuyita Jona neera endongo yo yonna empya gy'olina ogikwasa oyo gw'olaba atudde akwetegereza musajja mugambye ekyabakyala abakulu n'agamba bali bakama baabwe tetwetaaga kukona oba baba balina ssente gye kibayisa abakulu bamanyi ebyobwakkojja watuufu nnyawo so Liam endongo ogitutunulira olese Vivian Mimi talent ennungi ennyo is it only Vivian Mimi oba mu docket wali abalala making in the making yabangi sofa waliwo n'abayimbi abalala bennyambyeko abatajja bavaayo kubagamba nti ono yannyamba kino waliwo ne bennyambako bembaako byenkolera
Name my own brands in Gazoli Young Boys. For now, I'm working with Vivian Minieka. Okay. But Mumase, I'm planning to put them on Okuleta. Okay. Mu bantu abayimba nyimba eziwoma ez'omukwano, you one of the lead artists. Ngozeeko bano generation abalala abazaawo beegasseko muri Acidic babiswanka. Bano talent zaabwe zireetinga otya abana abazza Acidic biswanka. Watuulira inspiration bagijja nnyo ku mmwe. Engeri gye bakasukamu ne gye bayimbamu kati otunula ennyimba za Acidic ezisinga naye akuwaako recommendation nti gw'omu ku basharinga ennyimba ze naddala akayimba kulinako crash. Actually, mbadde sikimanyi because tu inspiring abayimbi bangi. Okay. Sometimes gosobola okubeera eyo naye ng'oinspiring omuyimbi nga tokimanyi nti inspired that artist. Okay. Naye nze ekinsanyusa nga nze Liam Voice, I've always wanted to see an elonge industry ento. Twakula tuwulira ba Mr. Semakula nga bazadde baffe bawuliriza nga tuli baana bato. Kati nange ekinsanyusa nnyo okulaba nga tulina generation yaffe abaana bato abayimba music ali serious. Okay. Music atali wakuwemula music atesittaza. Omwana omulaba muto muvubuka yandibadde akola ebintu ebyesittaza naye ng'akola music omulungi. Okay. So personally nanze Liam kinsanyusa era I appreciate their talents. Okay. Awo wennyini w'obadde osirise ng'odda okomawo okuvuka talent tubadde n'ennyimba ng'okwepica enkudi ozambe ennyimba z'owulira ddala nti at least zo ziyina ate side endala gye zitunuza ekifaananyi ennyimba zino longevity yazo versus music gw'oyogerako eri etya ennyimba ezo amazima nammwe sijja balimba nammwe ekintu ekimu mukiraba kabadde kikonfide akazzeko kibaala video ya kikonfide already yafuluma eri ku YouTube channel yange eya kibaala it's coming soon. So ani yawandika kikonfide? Pirates Production yaluwandika era naluproduce ono yali ku Salama Road oba yavaawo omusajja wange so ye yawandika ate ye producer oluyimba then akokubiri ke tubadde nako kano kibaala Nissenry yaluwandika Brand Beats producing. Si wabi. So far banga lwakamala mu ndongo ogirabye otya? Endongo ngera bwogambye nti ndabika sikube nnyo haso era bwe kibadde sifunye nnyo hardships nga ntandika just obuzibu bweninga bwenfunyemu bwa audience nti audience ebira tennakumanya so when you get on stage abantu babeera bakutunulira butunulizi kuba bati bamanyi nnyimba zo. Okay. And the hardships, so no take as a hardships. Truth later, I can't be hardships, zeninga zenakafuna. This is our audience. Tebana mukiriza, tebana mutegeera. Yes, tebana bakuntegeera, tebana bategeera music one. Tebana ko booking so nakale kale mu Christmas one eno. Tabatandika mu August. Lwaki omwana omukaka booking anti booking zijja oluyimba luyiseemu yoyo yenyini gyogamba gye wali atandisa nti tomujajinga nga atandise muwa omukisa atandisa anoonye alabike gye kigenda mu maaso so otunuulira sofa management muli ku deal ki contract babayambako obuyambi omanyi mulimu okuleeta management nga muli contract awo ne bagamba tugenda kuwa probation nga wonajja n'okola ku radio ne bagamba tumuwadde probation ya myezi 6 baba asobola tukole batasobola oba okay contract weri is it free to disclose or whatever to disclose awo kituufu then tutunuulire musically ani alonda management elonda music oyimba bagwalonda ne bagamba olina kuyimba luno baagala obeere muyimbi kikaaki ngawulira label nti Smosh International ayagala tuhitinga internationally but we first have to hit locally our country, yes. Okay so kama nche uli woyimba unataka mu commission aka Mosh Entertainment for example kali katule mulimbo olupya tukoma tufune ku masimu I think production wise impulide akapya kani yaka producing Brand Beats then yawandika Nissenry siko kapya bakaita watya Chibala akapya kano ketulie kende watu anti zona ziri ku EP so kano bakaita tulie ebintu yaka producing and Nissenry okay so kale nti Nissenry ali contracted oba andiko bana mu yoro music director ino bayita muno kama contracted just yatuguzayo kale katufune kayimba kakapya tukomewo tufune ku masimu tujja balikira ennyimba empya nga tudduka